Yes, muliwa baganda baffe tugguse n'amawulire agakagwawo breaking story. Muganda wa Bobi Wine amanyikiddwa nga chairman Nyanzi Asimatuse okufa. Kyolabaawo ekiri ku screen kiri kyakatuukawo eddakiika nga 10 emabega, abadde ali mu kkubo addayo ewaka ewuwe. Abasajja ne bamulumba, abasajja bagamba nti guno mulundi gwakubiri ne bakubakuba emmotoka ye era awonedde watono okufa. Tulokalire tusoosotole emboozi. Kwaniriza nnyo ku MMTV, webale nnyo okubeera nga weekuumira ku MMTV, webale nnyo ku subscribinga wansi awo gwatanaba ku subscribinga gwateya subscribinga njala okugamba nti kyokola kyakabi nnyo mwana wa maama, webale nnyo okubeera nga ate osubscribinga. Omukulu ono avuddeyo n'awandiika ku social media ze. Simanyi wa producer wange asobola okumpaako post eyo. Kasooke nkusomere ndyoke tweyongereyo nkunnyonnyole ekibaddewo. Awandiise n'agamba, I just survived death. It is the second time I've been attacked by a gang of people as I drive back home in the night. The first time my car was terribly stoned by these gangsters. As I was with my family and in shock, I nearly caused an accident. Then today, as we drove home, we were attacked again by horrible people who smashed our car with concrete stones as we narrowly escaped, and I was the target since I was seated in front of the car with the window open. Seemingly looks like I get stalked by someone at my office who later on communicates to this cocoon of people waiting somewhere to stone me down as I head home. The pattern of happenings is recurring in these past few days. That is to say, arrests of my children and comrades, warning and demolition of my houses, the confiscation of my vehicle by police parked at CPS without reasons, and several threats. Omukulu ono agamba guno sigwe mulundi ogusoose poliisi okubeera nga emwataakinga mu mbeera eringa bw'eti. Oyogola baawo ye muwala we omu ku be baali basibye, naye ate yasobodde okubeera ng'avaayo mu kkomera. Agambye nti bino ebintu ebizze bibeerawo mu ngeri ez'enjawulo ate nga byeddiŋŋana, kubanga basooka okukwata abaana be ne babasiba, emmotoka ye poliisi n'egiwamba era bwe twogerera eri ku CPS wali eri bwennyininyini. Yongeddeko n'agamba guno mulundi gwakubiri, lumu yali addayo ewaka era abantu baneeno bakuba emmotoka ye gy'atasobola kubeera nga akyavuga kati. Ngenda kubanga nkuwaako kweno vidiyo osobole okugyekenneenya. Ayogedde n'agamba nti olunaku olwaleero abadde addayo ewaka ne famire ye ng'ava okukola kintu kye kimu kye kituuseewo, ate agamba yabadde target kubanga abantu baneeno abakola ekintu kineeno bakimanya bulungi nnyo nti nno ali mu kujja. Yabadde target kubanga abadde atudde mu maaso ng'ate endabirwamu eri wansi. Bakasuse ejjinja ne lirabika ng'ate liyasa endabirwamu y'emmotoka. Guno mulundi si gwe gusoose, naye era agambye nti abantu baneeno balabika bamuvaako nga bamulinnya kagere ku kagere. Abantu baneeno agambye bamulinnya kagere ku kagere okuva ku office ne bakomyunikeetinga n'abantu ab'enjawulo ababeera mu kkubo gy'abeera ali, ne balyoka bamukolako obulabe buno oba ne bamukolako effujjo lino. Tetumanyi kye bamwagaza, naye kennyini tamanyi kye bamwagaza, tewali amanyi kye bamwagaza, naye nga kyekyo ekiriwo. Guno mulundi gwakubiri nga babeera nga bamukuba ejjinja oba ng'emmotoka gy'abaalimu bagikuba amayinja. Bino bituuseewo oluvannyuma lwa abaana be abaakwatibwa baabata, naye baayogera ne bagamba nti nno babadde mu kkomera nga babatulugunya ebitagambika, ebintu eby'enjawulo bizze bituuka ku chairman Nyanzi ono.
Chairman Nyanzi ono ajukira agenda kwesimbawo ku bubaka Parliament obwa Kampala Central. So kiteeberezebwa nti birabika bya bufuzi bye bireese obuzibu. Ngenda kubanga nkuwaako kweno video owulire Chairman Nyanzi ng'ate naye yeeyongera okubeera ng'atunnyonnyola ne muwala we yeeyongera okubeera ng'ate atunnyonnyola kiki ekituuseewo nga baddayo ewaka, kiki ekituuseewo, alowooza lwaki na buli kimu ekituuseewo kituuseewo, kubanga eno kino kyakatuukawo kati ate mulundi guno gwakubiri nga emmotoka ye bagikuba amayinja okubeera ng'ate bagituusaako obulabe oba nga naye kennyini bamutuusaako obulabe. Olowooza ani ali emabega wa bino ebintu? Olowooza kiki ekigenda mu maaso? Uganda efuuse kiki ekigenda mu maaso? Wekuumire ku MMTV, subscribinga wansi awo gw'otanaba kubeera ng'ate osubscribinga, gw'ate yasubscribinga njagala okugamba nti ate ekyokola kyakabi nnyo mwana wa mama. Weebale kwekuumira ku MMTV, kankulekere Chairman Nyanzi akunnyonnyole kiki ekibaddewo essaawa zino eno zennyini nnyini. I'm going to post it. Waliwo omuntu atulaawo waggulu awo ewaffe Kamwokya, either ku barracks oba wano ku ofisi yaffe waggulu ewange ku kalinaawo, ne baplantinga abantu wansi eri banninde bankoleko obulabe. Ono omulundi gwakubiri eri emmotoka yonna baagikuba ne bagimalawo. Amayinja gatuyiikira nga situtegedde. Ne kati ekiseera kyekimu mu kifo ekirinaanyeewo omuntu azena abantu tubali tutabo ne batukuba amayinja amayitirivu ag'amaanyi ennyo. Where is the stone? It's a very, very big stone. Era nga singa linkutteko libadde limmalawo bumazi. Ekigendererwa kibadde kyakunfuba kuba mbadde ntudde wano mu maaso, endabiramu zibadde wansi. Kati ng'egibadde ku speed ejjinja ne likwata wano. You can see how strong the stone is. Concrete. If this stone found my head, I would be dead. My God. So, nebikola by'obusirusiru kirowooza nti nebimala ku bintu ebyo byakutiisatiisa. Kitegeeza essaawa yonna yonna batasobola n'okukozesa emmundu oba ekisa ekisingako awo okujja mu bulamu bw'ensi. This is terrible. You can see the amount of force the stone was running at. Kachino kijjo Dax emotoka yibande tumukubire eri muri kutowa ate babuda bombi bazze bulungi okumanya sitani simwana ababuda bombi bastopinze bulungi kwani mbasanze ekitegeeza nga babuda bombi wadde bapakinze ne bakyuka nga bapakinze obaleta iye then oshewaji bana bakutte mwagadde mbanyumiza incident ya George Twalabi ekyo loze ekikulu bantu kutusabira embeera eno gye tulimu, ebikolo by'obutiitiizi n'ebyokulowooza nti bajja tutiisatiisa bakola ebikolo bifaanana bwe biti. Ekisingadde obuzibu nti bw'oloopa ku poliisi no step will be taken. Kati tuli mu mbeera eyo efaanana bwetyo nti ne bw'oloopa ku poliisi ebyo n'ebikolo